Okay, Zerujja omulungi atulaba nkubuuza kera n'enkubaza okubanga ogwera program zaffe ez'enjawulo. Program y'olunaku olwaleero tusinzidde mu ofisi y'omukulu Pastor Jengwe Kawala wano era nga gwe mulundi gwaffe ogusookedde ddala okubeera nga tunyumyamu one on one. Tuze tukola naye mu nsonga za kyaki, ku mawulire agatambula ku kyaki naye okunyumyamu one on one. Gwe mulundi gwaffe ogusookedde ddala. So tuli powered by Social Properties. Social Properties bagula ebintu ebikozeke eby'omunju, restaurants, gym, saloon, ebintu byonna properties nga amamotoka, amataka nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road ne namba z'essimu nga uza wansi awo. Then n'omukyala Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azikwasiza maanyi. So genda ku YouTube channel ye Mariam for Children subscribing ate emboozi enyume. Banjulira n'abaziwa and Sons bano nga ba suppliers bintu ebikozesebwa mu kisenge okuli blankets, pillow, bed cover, amasuka, towel, mosquito nets ez'omulembe, closet omugende engoye ne ironing boards okugololerwa engoye. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne branches zaabwe ez'enjawulo mu kibuga oba ku namba y'essimu nga wooziraba okusaako ne ku mutimbagano ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo. So gwe w'essomero ow'eddwaliro NGO ayagala okukozesa ewaka beera nga ate obeeyuna basobola n'okukolera delivery n'ebintu ebyo nebiranga bikutuukako bulungi nnyo. Musumba nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga emirimu gigenda gitya. Emirimu mirungi Musumba, weebale kulabika bulungi okusookera ddala. Kuno si kulabika bulungi, kulabika bizibu. Ebizibu Musumba ne bikufaananya weebiti. Asinga kye balalega. Omanyi kati olaba waliwo ekintu kale nga tugeze wonaba n'amabanja nenguunyirira nenga toyina unyonyo abakubanja nti toyina ssente nenga bo bakulaba unyirira. Kati mwene embeera Musumba n'omala ngamba nti akasente tewali mpakanirawo. Era munnaye kyekyo. Nenga Musumba bitambula toye bali kunyiriza kanisa bali kunyiriza buli kimu wano kyenda bakukyali. Tugezaako nenga Katonda ye mubeezi waffe. Buli kimu kisa kya Katonda. So si magezi gaffe, si ntegeera yaffe, si kuba nti tulowooza nnyo, tubala nnyo, kisa kya Katonda. Nakano kankakubuuze Musumba bulijjo kannumya omutwe side eyo. At your age, challenges ne zijja, ebyogerwa ne byogerwa, n'osigala ng'oyimiridde, family nga tewali wadde n'ekimu kikunyeenya. Ffenga bakkiriza tukkiriza buli olaba challenging ezze manya nti waliwo ekkubo lyo omanya nti kano ke kaseera okubaako kyotuukako. Omuntu yenna buli obeera mu comfortable life teri akoogerya tolina bizibu omala ebbanga ddene nnyo ng'amaaso go mazibe naye buli olaba olinga zze naaku challenging kati nga nze nti oli najja nanjogerako naye nga muzeeyi wange wabaddewo badde tebanjogerako omanya nti kati mu kaseera kano waliwo kyenina otuukako. So ebigambo ebyo oba challenge ezo sizikkiriza kunziza mayogo ba kunteeka wansi wabula ate nnyonga mbongezi manyi mu kiki mbadde nkola. So n'ogenda maaso ku birungi ebyokufuna oba ebirungi ebituukibwako wano bwennyini bwe ntuukidde wendabidde Musumbeera ng'alina amakulu agatuuseeko eno awaadi mbadde awo ne baŋŋamba nti kiri ekawaala Musumba ebintu byatusedde ebirungi atandise okufuna awaadi afunye. Musumba awaadi eno ekwata ku ki era bagiyita batya? Awaadi eno nange mbadde sizimanyiiko nnyo naye omwami azze n'aŋŋamba erimu ebintu bya paliamenti badde basingamu buzigabira baminisita kubeera mbadde ngezaako okugoberera history waazo ne bandaga nga bagiwako prime minister kubanga prime minister ye patroni waabwe baministers ab'enjawulo ne this time round ne basawo ne bagamba waliwo omuntu omulala atali mu kategoya y'abaminisita naye nga akoze ki kye tubadde twagala. Omusumba omuto kuba ye bagambye asinze okumotivatinga abavubuka okubawa emirimu so ne bagireeta n'oba oliawo nyinza okubasinza abadde agigwanira naye kisa kya Katonda nze gwe bagiwadde era nsaba Katonda abongera obulamu bagezeeko okurecognizinga kwaliyo abantu abaliyo nga tebali mu kamera teri abamanyi naye nga bakola kinene nnyo eggwanga lino okgenda mu maaso. So nsaba Katonda ayongera babikola maaso bagezeeko olaba abantu bwe batyo kwazina wadde asinga amanyi obaza abaserebu oba abantu bamanyikiddwa naye nga nzikiza ali abantu abakola omulimu omunene nosinga ffe gwe tukola ali abasumba nga bato nga bakola omulimu omunene nnyo nosinga nze gwenkola n'obula okuba bayinza okuba tebabalaba tebabamanyi. So nze nsaba Katonda
nabo basobole obbamanya kwanze muli ndaba enawadi waliwo omulala badde agigwana ali eyo. So musumba awadi eno etegeeza ki mu bulamu bwo mu kaseera weekati? Ekisooka si kyekintu nti kyokera ku makya n'ogamba byonna byenkola nti kankolewe nti njafuna awadi weti kuba nze mbadde nadaffe kyetukola siwulirangayo awadi nti bagaba omusumba asinza obuwulira enjiri mu mwaka simala omusumba asinza onyirya mu mwaka sikiwulirangayo ne it was my surprise okulanga awadi bagimpadde ng'omusumba nga banneebaza kikyenkola mu busumba kwaffe ng'obusumba tumanya awadi eri emu yokka eva eri Katonda naye nti ne ku nsi woba ogifunye kirungi era ndi musanyufu era njaga okwebaza abakulu abo n'abantu bonna era nsaba Mukama abo abawo omukisa. Kikulu nnyo ekyo. Awadi eno ekiseera kyetuukiddemu nga tuddayo kemabega ku biri byenkugambye bijja byogerwa omusumba omu yavaayo n'agamba nti tolina bisaanizo bya busumba. Akaseera kano ofuna awadi nga musumba ebigambo ebyo bitugattire obikuba akasengejjo tuwe ansa yakyo. Oba oliawo we yagamba nti siri musumba sirina bisaanizo awadi eno gyenfunye sijja kugamba nti byemu ku bisaanizo ebiraga nti ndi musumba naye obusumba mazima tebagenda ku ssomero ne babusoma si kyekintu kyokera ku makya nti olina emyaka 18 nogaa kati kansoma obusumba kankole ki wabula omuntu yenna ayagala obeera omusumba onoonya bunoonya Katonda ate ffenna tumanyi Katonda tagaba mpapula tonomuwadde diguri gwali olidde omuntu afunye diguri eri mu ggulu Katonda ate Katonda afunira ddala abantu ensi bebadde manyi nti otagwanidde beera musumba gwe giwegeneza abasumba basinga n'abantu abababulizi b'enjiri abamaanyi otunira ebyafaayo byabwe olabira ddala these people were not qualified kati saa zonna n'abantu benasoma nabo era ebiseera ebisinga bamanyi n'okunaa Jengo I can't believe you a pastor kwegamba olw'ebyafaayo byaffe kuba nange nali sikirowoozanga nakaye olutalo twabeeranga ne pastor genda mu kyaki osabe nti sijja kgenda naye nga Katonda asirise paka we yanfuna omulundi gumu ati pa nankolamu omulimu nga olaba Sawulo gwe mumanyi nga Pawulo yaprosesinga ebipapula agenda alwanyisa abayigiriza ba Yesu n'atamanya nti gwe kugenda obeera omuntu omukulu mu kubuulira enjiri ya Katonda kuba Pawulo yasinga Peetero obuulira enjiri awandiisa ebitabo bingi nnyo naye nga mu ntandikwa yali tayagala nakumanya bula nga tanabatte so ebintu bya Katonda yeka yalina ebisaanizo gwonanda negamba nti nimusumuyinza obutandabamu na bisaanizo naye Katonda yeka yamanyi oba oliawo singa mbadde sibiina sandibadde n'abantu abo nga bajja okusaba so era Uganda basumba kubanze nkuze mbalaba obuzibu bwe basanze abamu ku bo baagala obeera basinia ku balala nti musumba gundi wagamba nti oli musumba ensi erina okukkiriza nti musumba agamba nti si musumba ensi erina okukkiriza nti si neno ebintu kyoba bakola ezo lisiti ne bagamba nti ono musumba nono musumba oli mufeere oli nabbi wa bulimba naye nga kyebeerabidde omulimu ffenna gwe tukola tuli mu nnimiro ya Katonda tuli balimi akeera bukezi ku makya kwaye Mukama waffe naga kati gwe vaawo onajje ennimiro y'e Masaka ayinza oteekayo omuntu n'ebundi bujjo n'ateekayo ey'ekawala n'ateekayo eya kubbiri n'ateekayo ey'erubaga n'ateekayo wabula omuntu omu tosobola lima eyo yonna nnimiro kyova nti obutuna munsi wali abasajja abamanyi basumba bonna naye Katonda si musobya bonna obbayimusa naye abasinga bo baagala Uganda babenga bebasumba bokka kwegamba oba balowooza tujja kukeera ku makya tubenga Waganda afe akatuli kinga tulina paapa mu basumba nti oba yatuwa ekyokubuulya ekitasoboka kubanga Katonda ffe Katonda engeri gyakolamu mbulokole takola bwatyo ayimusa ono nga alina vision endala nayimusa n'oli nga alina vision endala nayimusa n'oli nga alina vision endala naye nga mwenna muvaawa muye kyova nti Yesu yakeera ku makya n'atuma abayigizi agenda babuulira enjiri ne basanga omuntu gwe batamanyi kuba bo baali babeera ne Yesu direct close nga bali naye close nakola namugamba Mukama ffe tulina gutusanze abuli enjiri mu linnya lyo n'abagamba oyo mumuleka kasaba nga akozesa erinnya lyange so bwekito wekiri naye tewaliyo bipapula biraga tava maki waliwo bino bye tusoma just bino okwongera tu experience nakola ki naye si bye bisaanizo
bino byemusoma byo wabisoma oba olina enteekateeka gamba nti nabisoma kuba byo nkyabisoma bisome wakatandika ovule college biki nakatandika n'omugenzi yali akyali I think 2019 omwezi ogwokusatu bwe natandikira era waliwo abasumba abamu abagezaako ganenga si bye bisaanizo kinawulisa kati waliwo omusumba ansomesa ayinza okuba tamanyikiddwa naye ate olw'okuba ansomesa tesobola mutuwa taddangakawo n'agamba toli musumba yeeki akuwa respect ng'omusumba just bino osomamu just kwongerako bwongezi naye nga ekyokuyitibwa tewali olupapula lulaga nti wayitibwa okira bukezi ku makya ng'olina okukiza Katonda akutaddeko amafuta n'otandika omulimu gwe. Okay then, ku awaadi eno waliwo statement eyiseeko as a youngest genius pastor nja consideringa line eno yokka ey'ebigambo bisatu youngest genius ne pastor as a genius pastor youngest nteekateeka ki gy'ogenda okukola oba move ki gy'okozewo okulaba nti bano abadde tebakukkiririzaamu bano bobadde oluusi abakusindikira ebigambo ebisongovu olaba nti mukwataganira wamu okulaba nga enjiri eno mugitambuza? Ekisooka nze muntu atalina strategy nti wempulirawo omulabe wange nenga kankole strategy nkole ki muddemu bwe nti kati nga wawuli oli ng'agamba nti siri pastor naye ate awadiinezze bagamba pastor kati eno teyali strategy yange kati nze kyenkola nkola ekyo kye nnina okukola ne vision yange kyenjagala okukola oba osanga mu ebyo byenkola mwe muva answers bali zembaddamu kale essaawa zino nga woogamba nti tuconsideringa eno line ovuleti nayinako project emabegakaawo yali ya tomorrow people oba aliwo giwuliddeko yali ya tomorrow people naye mbadde sinaddamu gigira naye nga zezimu ku vision zirina zenjagala okuzzaawo kuba yali abavubuka kunoonya talent search nga sigamba nti oba yali yakirokole wabula gezaako buli muvubuka oba musiraamu oba ki nga tugezaako okukwataganira wamu tubeeko kye tutuukako so zezimu ku nteekateeka zange wabula sirina strategy egenda olwanyisa abo boogera so nze nkola ki kye nina kukola nze nkola ki kye nina kukola obulaawo Katonda gwe nakkiriza ye yabaddamu kikulu nnyo ekyo. Musumba mu mbeera eno nga tumaze okuviirwako pasita Yiga wabirawo enteekateeka oluusi ze yali ayina nga zirina okusigala nga zigenda mu maaso nawe waliwoko enteekateeka yali yakugaba ki waliwo kye baali balangaawo yali kuddamu tuwa kusiga mafuta enteekateeka zino ziri ku ki? mu bulokole waliwo ennaku eziba special kati okusiga mafuta kwadde kwa Sunday newedde twayita abantu bajje basiigibwa amafuta olw'okukkiriza kwe twalina kuba twasooka kusiiba na kusaba then bajja ne bakola ki ne basiigibwa amafuta waliwo yabaŋŋamba nti lwaki abantu abasiiga amafuta ga 10,000 gwe babuuze twaliwo yajja na 10,000 kusiigibwa amafuta oba kufuna amafuta twabasiiga amafuta ne tubasa era twasabye ffenna ku Sunday so yadde Sunday newedde kyagenze then teriyo konteekateeka ndala no amafuta tugasiiga buli Sunday esooka mu mwezi okusinza ku revelation gye twafuna so buli Sunday esooka mu mwezi tusiiga abantu amafuta ne tubawa amafuta unconditionally. So ate zino enteekateeka z'endokwa mpeta koziyinza okuba nga waliwo abantu abazifunamu zo wasazaawo zifiisi za ddala? Ekiriwo Katonda yayita Musa ekintu kyamuwa okozesaamuwa omuggo naye omuntu yadda mu bigere bya Musa tyamuwa muggo so tekiri mu ki nti oba muti oba mpeta wabula kiri Katonda nti nze Katonda yannyimusa nampa okubikulwakulala kw'amafuta naye tekitegeeza nti kuli okw'emiti oba mpeta byali bikyamu wabula ye Katonda kuba byonna tunoonya Katonda kati biri n'agamba kati gwe nkuwadde kyaki kyamafuta abantu abasinga kye batategeera bo bansuubira okubanga nange ngenda kuddamu nga bempeta nga benda okuwa oba osanga Katonda yalina ensonga yali amubikulira ekyo kati nze yampa kyamafuta kuba empeta wajjanga n'ensigo ya 10,000 n'ofuna empeta naye nze saazo nina amafuta tojjadde n'10,000 nenga kusiiga so Katonda yawa Musa omuggo gwe yakozesanga eyamuddira mu bigere tyamuwa muggo
so bikyukakyukawo ebityo naye obuweereza busigala bugenda mu maaso. Abantu b'ekkanisa eno baali bamanyiire okuwonyezebwa, oli ajja alina ekiwundu ne kiziba, oli najja nga amagulu gaalemala ne gatereera. Mu nteekateeka bwetyo Musumba, abantu b'ekkanisa bano oba ogenda bakola otya oba watandika dde okutuwonya naffe ab'ebizibu ebyo? Sinza awonya newankubadde abantu abasinga naddala abalokole bo balowooza nga oiron paka nakati oli abalowooza nti ogenda mu maaso g'omusumba owonyezebwa. Nti kati nze ezimu ku revelations zange sikiwa nti oba naakwata ku muntu ne mugamba nti wona, wabula omuntu yenna anayimusa okukkiriza kuba kitandika nakukkiriza. Woba oli mulema osobola okutambula ng'olina okukkiriza, woba obadde mwavu osobola okugaggala bwoba kiri mu kukkiriza, tekiri ku musumba nti oba akutteko oba ki. Mulimu n'omuntu nga ye infacta zennoonya Katonda aziraba musumba kuba oli akola ebyamagero, tekiri ku musumba bula kiri mu kukkiriza. Niwona ndaba emirundi 1000 nenabeera naye emirundi 1000 newona twena kukkiriza twena kyogenda kufuna era ojjava ogamba ndi mufere ninga kiri mu kukkiriza gwona yimusa okukkirizako ne mu nju gy'oli ojalaba ekyamagero nga kikutuuseeko, so kiri mu kuba na kukkiriza. Okay then, so tugenda kusala mpola mpola Musumba tuveeko mu kanisa wano tukkirire mpola. Emirimu girabisenga kati olina mingi ku myaka gyo Musumba. Tulaba family gwaliwo, chachi gwaliwo, TV gwaliwo, buli kimu business zonna gwaliwo. Side ya family walinga ye ebyogererwa still nga abantu bagatagata nti bamaama wasigaza bangi, baganda bo wasigaza bangi. Muri ne nebuuza nti pastor wange abantu aba bakwasaganya atya ye kye kiri eyo? Bamaama nasigaza bangi oba osanga mwe mubamanyi nga nze sibamanyi, naye ekya family mu byonna ate kyekibadde ekyangu. Lwaki kibadde kyangu? Amazima gali nti njaga to be frank with you, sina kintu kye natomera obutomezi nga mbadde sikimanyi. Omugenzi abaddengawo naye yakera ku makyana ngamba omanya Andrew nakuweerera n'osoma n'omala kati okuze nyamba ku batoobo kuba kitiibwa kya muzadde nawe oba okuze ng'okuziza omwana akola ki alina okuyambako ku mugugu. Era usanga abazadde abamu abategeera kasitafu n'omwana nga ali myaka 25 akola ate Katonda amutaddeko ekisa byakola birungi bitambula, abamugamba kimu abaawo batoobo gwamanyi kane pasaga kyali akola. Bo abaana basigazanga kujja wa daddy mubuuzaako kuzanya naye game ne kyajja ku school fees tulina kino kitwetaaga bajjanga wange kuba ekyo naye nakimwewulako. Kati kyova nti si tikimpadde buzibu kuba mbadde nga nkikola newaba abaddewo okuweereza nadamu kanisa era mbadde nga nkikola. Yabiriko South Africa okumala omwaka mulamba ninga nzaddukanya ekkanisa newe yalwalira ngera nzagiddukanya ne management ya TV buli kimu, so tekimbadde nnyo buzibu. Emirimu okuba omulanga bamaama abali eyo babakyala abali eyo nga balina baganda abo babaleeta nanti kuba omuntu omu yajja n'agamba waliwo abakyala abali eyo nga family eganye obakkiriza mwe mujje wange ngenda bawo obuyambi nga omanyi nti ffe tuba baana olumu oyinza obutamanya amakubo ga kitaawo. Nze nagamba waoba nga aliyo omuntu ng'ogamba gwe n'omugenzi mwine enkwataga bweti olina omwana togenda mu mawulire kuba ffe tetunnagoba jangu oyo genda naffe bwe tukukikonfirming nga tewali buzibu naye surprisingly teri yajja, that means nti tebaliyo netiri n'omu yajja. Era kyova nti nomwe okuva bwe yava mwawuliddewo mukyala n'omu yali azze n'agamba nze n'omwana agundi naye oli aganye biki temumuwulirangayo. So ndowooza byali bigambo saidi eyo. Ngenda ku nsonga enkulu buli wembeera ewaka eyo nenkulaba ku TV ngamba Musumba wange ku myaka gye gino abakyala bano agenda bakolera ki? Nga nkulaba onyumye mu suutyot kuliko RCCC nengamba Musumba ono ensonga y'abakyala eno agenda gikola atya mu kaseera we kati Musumba abakyala bakakutawanya kyenkana ki era obakoledde ki? Saga newayirize nti abakyala bangi nnyo wazze ne bansumbwa
oba simanyi mwe lwaki mulowooza nti kiriwo ekityo tebannasumbuwa babaze gyoli bakoma ku counseling yeka oli ajja n'oyogera naye n'omusabira n'agenda n'afunye enamba ya WhatsApp n'oyogera naye n'agamba n'ekizibu ekinewo ekiti n'omusabira nekigwera naddamu n'akutext agamba musumba ate waliwo buno obuzibu naye nebaza Katonda alere bwebityo tetusukkawo naye enteekateeka y'okulaba nga tufunayo omusumba omukyala w'ekkanisa ye eyimiridde etya kankubuuze aye kino kankibuuze mwabagenda obeera nange mu maka ago ki lwaki onsindikiriza anti olw'embeera eno ey'ebintu by'okwasaganya osana kakuyamba banaye nga bingi nedda ekiriwo omuntu oba mwetaavu wagamba nti neetaaga emmotoka kyetegeeza obwongo bwe buseetinze ku mmotoka niwo naba tobuseetinze ku mmotoka tekijja kuba kyetaavu waliwo n'ebyetaaga ebimu nga kyo noonaageza otyo kyewala kati ng'okulya okwebaka kulya ebyo nooba totaddeeko bwongo olina olya olina okwebaka kati bintu bino ebyetaago nti mukyala bimu ku byetaago byosobola okontrolinga oba tobitaddeeko bwongo era tekiba kyetaago siri mulema nsookera kumakya nga maidi wange kuba waliwo olumu wagenda nga taliiwo mujewaka neŋamba naye omanyi kaneefumbire n'ofumba emmere lwakuba kyensinga osinga ofumba ze noodles ekyensinga omanyi ofumba era kyemanyi ofumba era ofumba byangu twati bikusumbwa waliyagadde olya ku nkoko ku nnyama naye olwogudde era toyina yes kituufu omuntu yenna oba n'omukyala naye ate era kati tosobola kupapa kuwasa kati nawe nkimanyi ezimu ku nsonga ki tonnateekako mpeteero okyalina byoyagala otereeze nange nkyalina byenjagala ntereeze munaye obufumbo oba okwagala si sente oba si bizimbe kati olabanga oyinza okugamba kati ekintu ekikyogedde wadde nga agamba nti nina sente kati wemba ne sente buli mwala yenna gwe njagala mufuna naye kati gwe okimanyi oyinza okuba oli wana essaawa zino ogamba nenfuna akawumbi kamu mba siddamu kunoonya mba nvudde mu bwavu naye munaye ojja kafuna olabe nga katini kati nti oyinza olaba nti ndi qualified ofuna omukazi nti buli kyonna ekimuyimirizawo nkiina naye ate nja mufuna ate nga gwe kyolaba nti nkiina ate nga yeetaaga ekinene kakyova nina byenjaga otereza mutayize mu buli ango nti wenaaba mufunye nanaatera kumakya nti ayagala yita mu luggi lwe nayagala yita eyo yonna nga nasibawo anywerere wantu awa nga talina gyalaga kati waliwo mukyaki ng'osomesa ku bantu baffe musumba tebasigale nga nabo bali mu mbeera eno nga tebasalawo mangu oba olusi nga nabo byokwetegereza bingi nnyo tebyeyongere mu ndiga zaffe akisinza n'emyaka kati ekisooka guno omwaka ngenda weza emyaka 24 singa mbadde maze emyaka 2 mbuweereza nga siina abantu badde mutuufu ogunsalira naye nti nga bwe mugamba nti ndi muto kanange kankikozese oba osanga ndi muto sinnatuukayo eyo nnyo sinnatuuka mbwetaavu obwo kuba the most amazing part mwe wennyini wennaakira kumakya ne mbagamba bannaaye nafunye omukyala tugenda kwanjula omanyi kimujose okugamba ngaapa kuse omuto oyo naye nga esaa zino mundaga mukyagala naye ate wennaakikola mugenda kuŋŋamba ngaapapye ngaakyali muto kati kugambawo kyekyo kyova nze sigenda buwasa oba kale ezimu ku principles zange sikola bintu olw'okuba gundi akoze olw'okuba ensi yagala nkole bwe nti nze nkola ekintu kyensobola kyesinnatuukamu sigenda kweteekamu muguwa era ne mubulamu bwo naawe kola ekintu gwe kyolya kyosobola tokola olw'okuba bali bakoze olw'okuba banno webityo ojja ggwa gwe kola kyosobola ng'okkiriza katondawo ojja kgenda ogira mpolampola abaana bagenda ne bakwogeza kana ak'emiliyoni 5 zosobola oteeka mu mukazi gw'oyagala n'omugulira kyonna kyayagala naye ngamba musumba alabika ali ku level kati okuba nti baleka waliyo aliyo kale nga tannawasabuwasa nali mbaavu example nene mukitwala nga kinene nali kuba bawembuza ekyo kyagumira kyo
line yo wano ng'ogattawo wano nti nze ne 5 nja ziteekawo nekigumira nnyo. Omuntu yenna oba n'okwagala era nkiddamu naafunye gwe njagala oba osanja kimukolera naye 5 nga ziba nnyingi. Naffe kitwali twebuuza Musumba nga aba atalaafiya 5 ezo zonna ati si 2 nawe oyinza kunteeseza mmeka? Sinza kuteeseza kale gwe nga gwe ezooteeka mu mmeka? Zizali zibeerawo mu 2, 3, 4 5 tuba tuwono. Mwana ani gwe weebiri? Omwana yazaayibwa nga azze saidi wange nti tukwasaganya ensonga. Nsabira nnyo abagoberezi bange baleme funa nga basajja nga mmwe. Musumba basigabye eriyo n'atagabira ddala. Olabika n'omwezi oyingiza obukadde 2. Olwo Musumba nti tunaabira ku ekyo. Omuntu ng'omwagala mukola ebimwewunyisa. Mukola ebimwewunyisa. Level ki? Level yo ate sikale waningambye emitwalo nga 2. Kale ezokamezoleka mmeka? Ezokamezoleka gumu kitundu 2 n'okomawo ng'oyagala kulya nkoko. Nkoko ya mitwalo 2. Musumba ndabisaamuko kale. Musumba yagatumaliriza inspiration yeno eya dress code yeno mu church yavaawa. Nugamba nti kandete dress code yange ng'eryawo eyawukana ku basumba abalala. Leero nojja mu grey, red, white, black. Nali sinoonya dress code. Ola nanoonya nze muntu njagala nnyo okwambala ekintu ekinyanguyira. Omanyi niwe nali nga nkyali mulira essappe nga sinabeera Musumba oba osanga nga nkyali mwononefu. Naye sikiriza nnyo, omanyi nalabanga mikwano gyange bambala engoye nanti swaga nanti mugenda mu bbaala. Nayambala akantu nga kamukutte kati tasobola nakwebeta tasobola nakukola ki nti n'abafunye obuzibu nti katudduke abatasobola kudduka. Kanze nafubanga nnyo nyambala ekintu nga mbaze n'ebisobola okuddako. Nti tufuna obuzibu nsobola okuddukiramu, nsobola stretchinga nti mbuuka, nsobola okwegolola. Kanze nayagala ola ebisuuti ebyo gubinzolanga ebisuuti wembibiiramu mba comfortable. Nankwadde ennaku zino binzitowako nnyo era nzikyusa naye mba comfortable naye nti saaya nti dress code. N'ekirala n'abasumba abamu be nalaba nga life yaabwe eringa abakazi nga si be bagikoze naye olwokuba bakikwa mu kusooka nga tebamanyi. Kati nalabanga omugenzi baali bamumanyira nga muntu mwambazi kati nga Sunday yinza otuuka naye ng'engoye ziriawo zijjudde nagaha leero nyambala ebirwale batalabangako. Kwe nga ogenda olaba afuna obuzibu ogenda katuuti kikyayambadde naye nze ne mbamanyiza kkale ezo era nga tebansuubirawo. Nga tebansuubira mu nateekako enjiri ku Sunday ebiseera ebisinga ekiba mu bwongo suuti zeezo. So nze tekiri mu nnyama badda nze siri mwambazi. Siri mwambazi. Tebaddeyo ne bakubanja ebyokwambala babibanja mwambazi. Era olwo nangamba niwe yambala nnyo ebintu by'ekikadde. Nze siri mwambazi, nze ekimpadde emirembe kinyambala. Siri mwambazi. Siriiwo nti ndabise ntya leero nti ngenda katuti ndabika bulungi ndabika ntya. Wabula nsinga nnyo fa kwekyo ekigenda okunvaamu wabula si ndabika yange. Okay then, so awo wennyini tugenda kubanga tukoma wano olwaleero naye nga mbasuubiza ntujja kubanga tweyongeza Pastor Andrew Jengo ku nteekateeka yonna enaaberiwo empya n'okwongera okunyumyamuko bintu bingi nnyo abantu bemwagala okubanga mumanya oluusi okuva mu kampu eno ate era nga tulina okubeerawo okulaba nga tubibatuusaako. Erya TV we balikola ebisinga waawo ebyajjiramu kaawo nti ate simanya TV mabanja ate bino ebino ziribire topic ya lulala. Naye temuliimu nnyo mabanja ebyo byali bigambo byammwe. Byali bigambo byaffe? Abantu baagatta bugasi. Okay. So TV yaffe weeri paka lasiti. Kiki oyinza okwebaliza obulamu bwa Pastor Yiga? Gye nyinza okubeebaliza esooka ddala neebaza Katonda eyali yamuwa obulamu obwo kuba ye aba yatumanya nga tetunazaalibwa nga Yeremiya yitugamba nakumanya nga tunabeera mu lubuto lwa maama wo nenkuteekateeka nenkuweereza eri amawanga obeere kabona. So neebaza Katonda olwokuba yali yamutuwa n'atuwa obulamu bwe ate era neebaza Katonda nti mu millions and millions of people abaali ku nsi
yalonda nti Pastor Ega yali yitibwa taata w'oku nsi nti mu bulamu bwe I think yali best friend wange omayo omwana osomutuuza hansi n'omugamba mbazadde ba babiri ani gwosinga okwagala nze nduuza nasinga kwagala nnyo taata weewa maama mwagala kwayira naye gyali mwagala nnyo naye mwenyini womutuuza n'omugamba mutabani wo muntu kigwayinza omuyisinga mubulamu nagamba kitaawe kuba watusanganga nga wetusanga tunyumya oba totumanyi wenzoza tuli ba Luganda ngenge gitwogeramu wenzoza tuli ba Luganda oba bamikwa nga tusama ati taata ng'otusanga tusaaga olumu nga tuyinza n'okugoba abakozi bona baza tugenda kudisikasinga ku matters nene tudda mu kusala ne tuzannya geemu kwegamba yali muntu wanjawulo nnyo so nebaza Katonda olw'ekisa kyamuteekamu n'atava musumba yeka n'abeera taata omanyi kino abazadde ensi banki bagamba gwozuka saa 12 n'ogenda mu kibuga okole tolabye ku baana no sawa 4 ez'ekiro n'okomawo nga baana beebase abakusanga mukubo bakubuuza kyekikeeza lwaki okola nnyo nti nkolerera baana bange naye nga abaana bennyini b'okolerera toyogera nabo abazadde kyolekedde abaana mu nsi nti oba bizimba oba kisi ensonga kuba tulaba abaana babagagga bangi ng'omusajja afa n'aleka ebizimbe ne babitunda ne baddayo ku zero wabula kyolese munda mu baana mentality n'endowooza gy'obaleseemu y'ensonga enkulu oyinza okugamba okolerera abaana b'okolerera bamanyi engeri y'okuddukanyamu by'obakolera bwe batuula naawe ki kye bakulabamu bigambo ki by'obagamba spirit ki gye balaba mu kitaawe gye balina okukaringa ono oba bakitaffe baba n'ensobi neffe ng'abaana tupiikinga ebirungi bye bakoze ne tugezaako okwewala ensobi zaabwe naye gwe omuzadde onaazuuka 12 okomawo nnya tobalabyeko newoza kimu obakolerera ojjako era ku makya oveewo byonna bisaanewo so abazadde ekyo bakimanye nti bino byogera mbosimanyi ogenze kukola funa obudde yogera n'omwana mufule mukwano gwo ekinuuze kyasooka okukola yagezaako nnyo okuneerabiza taata na mwana yengeri lw'ensonga lwaki namufunamu nnyo nti namulabanga mukwano gwange nga mulabanga muganda wange so n'abazadde ekyo kye balina okukola naye onaawoza nti okolera abaana bo tobalaba nako we bazze abaana batya daddi batya mami ojakera ku makyovi nga tebamanyi kyakukola at the end of the day gwe gyoli efotisizo jazirabako nga zisaanawo naye nga ensobi teyali y'abaana ensobi yali yiyo. Okay, so omusumba tweyanza nnyo obudde bo we tunaba tukomye omusumba tujja kwongera okulambika ensonga zaffe abannayuganda bongera okubeera nga bazitegeera so etwe tugenda okubanga tubeerekereza olunaku olwaleero mbebaza bwebaza nti mutambula naffe mu nteekateeka yonna gye tulina naye ng'omusumba twongera omuyozaayoza olw'ekirabo kino kyafunye era kyongedde okumulaga nti musajja w'amaanyi nnyo musajja muvumu ku myaka 23 wabanga atandise okufuna bino tulindiridde kwa 24 25 26 14 wonna ng'owangula buwanguzi nga anyways tubeerekereza ku mata 10 mpeera zerijja ku Cavuton mwongere okubeera nga mutambula naffe.